episode ya 19 mwebale kwekumirako mwebale kuba nti mubaddeko okuva ku episode 1 today nduddewo za uploadinga badde muko busy tuyinza omaliriza nga tulabe episode yemu eno yokka bwe tunaba tusobodde episode ya 20 nyinza ojja uploadinga but right now tugenda laba episode yemu today munatusonyiwa tetwagadde leero kubaleka nga temulina episode ya kulaba so today katulabe episode ya 19 enkya tugenda kuddayo ku episode 22 munatusonyiwamu katini nenga mwebale kusubscribinga mwebale kwekumirako mwebale kusalawo ne musalawo nti wano wewe okukumira okulabira series na watanaba kusubscribinga wandibadde subscribinga tanaba likinga wandibadde likinga nenga eno episode ya 19 ejo zabadde 2:17 ne 18 tudde tugenda laba yo 19 eyabiri eyinza obutajja naye wekinaba kisobose naye yabiri tugenda jijjawo olunaku olwaleero bati tugenda laba emu tudde nenga mwebale kuba nti mwekumirako tekibadde munteekateeka kulaba episode emu but kyengenda okukola very soon ngenda ziteekayo zonna episode 50 nga ze premieringako 2 oba 3 dayire tusobole okuba ntukawunzika mu speed n'okwewala ebizibu ebitulumba like nga tudde titubadde muko bize ate tubaddemu n'ebitusumbuwa oluusi amasanyalaze n'ebirala so tumaliriza tutadde ku episodes yonna but tulabe eno kubanga gyenteeseyo yokka olunaku olwaleero naye kinaaba kisobose mbagambye eyabiri esobola okujja ne musooke mugumiikirize kubanga tudde episodes zirina kuteekebwayo ku makya but zino saawa 9:30 tetunabateekayo episode yadde n'emuso mutugumiikirizemu katini tusobole okuteekayo episode ya 20 n'eya 19 ya 20 wenabateeze tugirinde enkya n'eya 21 but today tugenda laba eya 19 nenga mwebale kwekumirako mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga mwebale commentinga nawatanaba subscribinga wandibadde subscribinga mulikinga ate mucommentinge. Thanks for following us.